Munnange ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Wetye muganda waffe ekilasika walya tutuusiza mu programu yaffe eno eŋŋanzi abalungi ennyo gye mwagala ennyo era abasinga obungi mbadde munkubira amasimu nga munneebaza olwa programu eno yennyini by'obadde tomanyi mu gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Ng'omwanjuzi waayo nze Sande Yusufu Mukasa Lubwama nga Gugudde TV egibatuusaako. Luli twaleka mu kitundu kyaffe ekyokuna twaleka maama waffe jjajjaffe mwannyinaffe mukyala Lezel Audrey Lezel nga atutottolera atuwa ekitoobero atuwa ebyafaayo atuwa ekipooli ky'ebyafaayo by'enjiri enzijuvu bwe yajja mu Uganda. Lugendo ku lugendo oba omuzungu kyayita minute by minute, step by step twanyumirwa. Era nenkusuubiza okudda mu kitundu kino ekyokutaano nga tugendera ddala butereevu mu byafaayo byaffe eby'ebijaguzo ebya Gugudde oba ebya Full Gospel Church bwe yayanjulibwa oba bwe yaleetebwa mu Uganda. Bwe ŋŋamba ekigambo okwanjula abamu tebakitegeera. Enjiri tetandise butandisi myaka gya nkaaga naye yatandikira dda wala nnyo mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume kye ŋŋamba Pentecostal oba Pentecote gye tujaguza era gye twajaguza mu May 2010. Tukyeyongerayo. Kaakati mu Full Gospel Church tulina ebikolwa bingi nnyo. Tulina abayimbi, tulina abakola emizannyo, tulina ababuulizi, tulina abasabi, tulina abagenda ne babuulira enjiri mu byalo ku byalo, nnyumba ku nnyumba. Naye ate bwe kituukira mu kkanisa tukomawo n'essanyu ero lyerimu ne tuyimbira Mukama waffe Yesu Kristo. Ku luno mu bijaguzo bino muk'omusumba Wantate omukyala Sabrina Wantate yakulemberamu ekibinja ky'abayimbi abakyala abalungi nga bambadde bulungi ebikooyi ne bayimba. Kamba kutuuseeko nga bakulemberwa mwannyinaffe muk'omusumba Wantate Sabrina Wantate nga akulemberamu oluyimba olw'engeri eno.
mwebale nnyo okuva mu kitundu ekyo ekisoose. Kaakati twolekedde ekitundu kyaffe eky'emizannyo mu Makerere Full Gospel Church. Ebyafaayo tubadde n'emizannyo mingi egya Krismasi, egya Easter, naye ng'emizannyo gino mu kanisa gyatuleetebwa abamisonale baffe abalungi ennyo nga omusumba Marion Peterson, mujjukira bulungi guli twabagamba nti yatandika kwaya ya Makerere Full Gospel Church, ate era n'ayingizawo n'emizannyo egya drama. I had my beginning missionary experience at Full Gospel Church, Makerere, Kampala. That's where I began. I led the choir, first gospel choir. I started the youth group, first youth group. My husband traveled out to the country and helped the churches, and that's where we began our missionary journey. Tulabye emizannyo mingi nga gikulemberwa abantu abatali bamu, nnyinaffe Sharon, Pastor Wega, Pastor Samuel Sali, Sunday Yusuf Mukasa Lwama, n'omuganda waffe Charles Sesanga. Awo bannanga bawandiisi abalungi ab'emizannyo egiviira ddala mu Bayibuli, naye nga gikwata ku Krismasi awamu ne Easter. Naye ku luno muzannyo gwazannyibwa nga tujjukira olugendo lwa Gugudde bwezze etambula. Omuzannyo guno gwali gukwata ku bintu bibiri. Gwali gukwata ku njiri nga bwe yatandika okujja mu Uganda. Okwolesebwa okwava mu Canada nga mwannyinaffe Maureen Garage nga ayoleseddwa. Ebyo ebitundu buzze mu biraba. Ate ne tulaba Idi Amin nga alunze ekkanisa eyonna empentekote n'agiggalawo emyaka gy'ensanvu. Gwe muzannyo gwe tugenda okulaba. Nyumirwa omuzannyo. Far away in Canada in 1956, in a prayer meeting of the Glad Tidings Temple, Pastor Maureen Galad saw a strange vision. In that vision, the world map unfolded before her, and in letters of fire was written the word Uganda. She had never heard of Uganda either. They made a thorough check on the world map. Let's check. Uganda. Maybe in Libya. Let's look for Uganda. Brothers, let's check sisters check in Africa. Maybe Rwanda in Rwanda. Eventually, they found where Uganda is located. Yes, the vision was put before the church, and they prayed for a whole 3 years about the matter. But no door was open for the brethren to come with a message of revival to Uganda. This led to Senior Pastor Reg Lezel to advise Sister Galad to stop praying for Uganda because he thought she had made a mistake. My sister, I think we shouldn't pray for Uganda anymore. Because
opened doors in Kenya, Taiwan. Let's go there. Vision was all about Uganda. Let us continue with Uganda. No. What do you think? Let's go to Uganda. Let's direction. In 1960, here comes Pastor Hugh Lesel, together with missionaries arriving in Uganda, and the gospel of power started off. Among the crowd that attended the very first meeting was a Congolese national by the name of Filippo. Filippo had a wife who was deaf and dumb. This woman was healed on that day. This testimony spread like bushfire throughout Kampala city. Miracles continue to be done both at Nakawa and Kabakanjagala's trees along the Republic Road. The Lord is good. Katonda waffe mulungi. Our God is good. Katonda waffe mulungi ddala. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesu y'omu leero jjo. He came to heal and to set us free. Asobola okuwonya era n'okuwonya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu Kristo. You deaf and dumb spirit, Weesambwe w'akasiru. I command you to go. Mu linnya lya Yesu nkulagira vaawo. I command you to go. Mu linnya lya Yesu kakati ndagira genda. Can you Kale speak? kama. Can Mu you linnya lya speak? Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. Hallelujah. The Lord is good. Hallelujah. Amen. God worked great wonders in those meetings. Demons were cast out. The lame walked. And many people received Jesus Christ as their personal savior. Yes. By the end of 1961, it had become clear that the Holy Ghost revival had come to Uganda to stay, and thus the full gospel mission moved to set up a permanent structure. A huge full gospel church was set up on Makerere Hill and was officially opened by Princess Beatrice Mugale on December 8th, 1962 at 3:15 p.m. Amen. Amen. There comes Princess Mugale, ladies and gentlemen. Hallelujah. God is good. Hallelujah.
the Son, I inaugurate this church of full gospel in Uganda. Hallelujah! This is the message from the King. The King of Uganda has not managed to put it today. But he has thanked all the pastors from Kanda, Obri, that heals and that saves. Has been following what we've been doing, and he is happy for being healed by the gospel. You would have been here, but due to the shouting and the high praise of hallelujah, and being filled with the Holy Ghost fire and the praise, he wouldn't be here. He wishes you the best in your celebrations. And he said that continue preaching the gospel in its fullness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, amen. Hallelujah! However, in September 1977, President AMIN DADA banned Pentecostal churches. His Excellency, Field Marshal, MD, CP, DEO, I called you here especially because of the religious matter. I have confidence and also respect in God and in anybody who believes in true God. This is one. And my government right from beginning supports anybody who believes in passing the true message of God. But my government is against completely anybody who will mislead the people of Uganda against the instructions of God, who will bring division amongst themselves. This is also against the teaching and the instruction of God. This is against, because I've been very careful in the Bible, in Quran. God does not allow you to divide the people. God only agrees with you. God can bless anybody who wants to unite everybody, regardless of their classes, of their religions, of their tribes, who will do everything possible to bring peace, love, and unity amongst each other. This is one of the points which I called you here. What they know completely, they know there is one Muslim religion in Uganda. There are the Protestants, there are the Roman Catholic, and there are the 3 leaders which everybody you go to any corner of Uganda, they will say. I know Barokole are very good people, because I know this completely. Even some of my
family, parents, my uncles, they are Barakuna up to now. They build the church themselves with their money. If I give them money to go and help their family in school, they build the church. I have even my family who is bringing this religious differences here. I found here some Israeli religious, some books of what King was, but I think under England and somewhere America alone brought us so many religions, and you find them around Kampala and Makerere University in order to brainwash the students first. And after that, then they start confusing people. What I want, every religious must respect its church throughout Uganda. Therefore, I ban any outcome of locally in the country of Uganda. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. On 12 April 1978, armed soldiers stormed and desecrated the full gospel, arresting 200 believers. I was walking on my own. People who were taken: Pastor Obed, Pastor Jotham Mutebi. It was a time of tragedy, tension, and fear during that time. They had to witness what happened at Nakasero cell. Kyali kiseera kizibu nnyo, kyali kiseera kya ntiisa. Despite of tension, fear, and tragedy, churches then went underground. Churches went underground and even grew more and more during persecution. Abamu beegaana obulokole, abalala ne balemerako ne bakola obubondo obutonotono okusobola okwongeza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo mu lugendo. Basobola okukkiriza era ne balemerako. After
the fall of Idi Amin Dada in 1979 years passed, and freedom of worship was restored. Hallelujah! Yes, tens of thousands of different Pentecostal churches blossomed. Yes, emikono wakura Uganda. 50 years later, we see the growth, establishment, and organizations of churches under different umbrellas such as Miracle Center churches, National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches, Evangelical Fellowship. Jesus Christ was being preached in a modern way. Jesus Christ was in a modern way through the television, media, and radio stations. Tola omoyo. Gospel music. Gospel music strengthen. Schools built, orphanages opened. Medical services open. Hallelujah! Income generating projects such as Young Workers Association. And so many other ministries as an impact of the Pentecostal movement to the society in Uganda. Thank you very much, ladies and gentlemen. May God bless you. Mwebale nnyo okuva mu kitundu ekyo. Kaakati nga tumaze okulaba omuzannyo ogwo omulungi ennyo ogwatulaga Idi Amin ng'alumbye ekkanisa, nga w'amaanyi, ng'ayogeza bukambwe, ng'ayogeza buvumu. Naye ekiseera kyatuuka n'oyo Mukama n'amugamba nti eriryo lyeryo eryakuleeta era n'alikwata. Kaakati mu Full Gospel Church nga bwe tubadde n'emizannyo era tubaddemu n'abayimbi, tubaddemu n'abakadde, tubaddemu n'abavubuka, tubaddemu n'abayimba mu kwaya, tubaddemu n'abayimba zi specials. Naye njagala nkulage n'ebiti by'abayimbi bano gw'ogenda okulaba. Mukama akuwa omukisa.
Praise the Lord. Praise the Lord. As I said to we'd like to continue a song, dance, Based on a true story. Struggling to
leero bwe bityo bwe bigenze. Mu pulogulaamu eno by'obadde tumanyi ngugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Tukyeyongerayo mu bijaguzo mu majaguza ag'emyaka 5 okuva enjiri enzijuvu lwe yaleetebwa mu Uganda. Nja kusaba oneegetteko ne ku kitundu kyaffe eky'omukaaga ku Sande ejja essaawa 3 ez'akawungeezi wano Gugudde TV. Ababadde bannyambako pulogulaamu eno era abagisunsula omususuzi waayo muganda wange era mutabani wange mu Kristo ye Enoka bamulanze eki. Ate ebifaananyi by'ozze ng'olaba era by'okyalaba muganda waffe Peter Lisaacha omunoonyereza Peter Mutebe ye yabitereka obulungi ye yabikwata obulungi buli kawonvu n'akagga mu mwaka gw'2010 nga Full Gospel Church ejaguza okutuuka ku myaka 5. Mwanjuzi wa pulogulaamu eno mbadde Sunday Yusuf Mukasa Lubwamu. Katuddingane nate ku Sande ejja era nga nkujjukiza nti Yesu Kristo ye kkubo n'obulamu n'amazima. Mweyune akawungezi ka leero. Amiina. Yes,
Amen. Amina. Amen. Hallelujah. Sibyo chano. Mwasuse bulungi. Bulungi nyabo sibos. Amen. Mukama wa mazima. Amen. Amen. God is good. Banange kanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nalinganya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe.